الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Amanya gange nze Sheikh Eddimba Yusufu, Imaamu ku Lokuttawa mu Kampala. Lokuttawa muzikiti ye headquarter y'ettwale erya Katwe. Nkubiriza abasiraamu bonna okubeera abajjumbize mu kulonda kuno okugenda okubeerawo kutandika nga 18 Olwokutaano olujja, n'ennonda endala ezinaddako. Lwaki tulonda? Tusobole okufuna obukulembeze obutuufu oba bwe twerondedde nga bulimu obwenkanya n'amazima nga tukwatiramu nabo bwe tunaaba tulonze. Pulizi tolonda muntu lwa mukwano, wabula mulondo olw'obusobozi bw'omusuubiramu, era naye yennyini bwe tugenda okulonda kyatugambiddwa atubuulire biki byagenda otukolera. Bw'aba abaddewo biki byatukoledde atunnyonnyole, tusinzire okwo okubeera nga tujeko. Kale ayinza okuba abaddewo bayingira buyinza system naye alina experience mu mbeera efaanaganako. Kati nze nga imaamu wano mbagamba nti owa imaamu buyinamu experience, kubanga okuva 1974 ndi imaamu n'okutuusa olwaleero. Ojja kubuuza olina emyaka emeka? Nyina 72. N'olwekyo nyina emyaka egyo natandika okubeera imaamu nga ali musomi asoma naye ne banonda okubeera imaamu. Ebbanga eryo lyonna ndi imaamu paka olwayo wano edikoota ya Katabuli. Mukyo ate nsaba gavumenti yandituyambye etuwe public holidays kubanga abantu bano bakozi betwetaaga okubeera nga balonda, bambi bafune obudde aleme kwebba bwebbi ku mulimu ate oba okudda nga bajja nakumugoba olwokubanga yamiisize byatateeka okukola. Tukisaba gavumenti ebeere ng'ekitukolera mu mwoyo okusinga okuba nga mulungi kwaffe naffe bannayuganda